All right. Best TV kuzegozo. Wasuzote alina gwena ali ku TV alikempeko ngoposi olinze amacha amalungi. Amanyapta edi 256 mugamu tamwe n'abalwadde abasawo abasirikale abasomesa abakozi n'abaana abato mwena yesu okusoma ndowooza olunaku lwaleero okusoma kyekyo buli omu kati atandise abaana abasinga it is today wemutandikira okusoma ddala tubadde tulinzeemuko abasinga wano babeere nga beesotinga bavudde mu P7 naye kati batwogerera buli kimu kati kiri fine okusoma kutandise leero fuli oyo yenna akyali eyo nga yeebuzaabuza simanyi babyongezaayo okusimanyi bakoze ki okusoma kutandise mwena wena mbabuzaako muli mutya mwena it is a weekday of course it's a Monday kana tubatandise okukola tuyingidde kati weekend twagivuddemu abalina hangover naye nga bali mu ofiisi abali bakya kyonna gye kiri mukama asaasire ensi ye wetutyo omunaye otambula mu makya amalungi mujja tusonyamuko time etuyiseemu kati minyone okosi olaba tuluddewo wabeerawo ekintu ekimu ekitukutemuko naye ffe wano tuli maidadi saananya tiimu nnene nnyo eri wano nga eri kugezako okukwasaganya buli kimu kyonna kibale kitambula bulungi amakya amalungi mubeeramu segments ez'enjawulo nyingi nnyo ebintu mubeeramu amawulire agava mu nsi yonna netubeeramu ate agava ewaffe wano mu Uganda tubeeramu today in history kiki ekyaliwo omunaku weruti tulinamu n'olugambo netubeeramu ne sports ate okukyaza omulama gw'olunaku gabe kinta buli kyekintu kwegamba olabedda nga programu nungi programu yes yeteekeddwa okuba nga erabibwa bulungi nnyo naye kuba time katugende butereevu nnyo wali mu around the world owulire ki agakuddeyo olunaku olwaliiro mawulire ki agaliwo agaba mu nsi yonna tujjagendako wali mu African Union wetwogerera essaawa zino meeting ekyagenda mu maaso wali mu Ethiopia ekibuga Addis Ababa whereby abakulembeze abasinze obungi oba abasinga obungi mu Africa bakungaaniddeyo olunaku olwabadde lwa Saturday lwe batandise okugenda naye ate nga olunaku olwajjo Sunday meeting wezatandikidde twetwoganga n'omukulu waffe omukulu President Museveni gyali weyavudde wali e Kenya weyagenze okubagiza wali ku Nairobi omukulu Mwai wabadde nga bagezaako okumwa last respect yes omukulu ono President Museveni yasookedde awo n'alyoka yeeyongerayo wali mu Addis Ababa wetwogerera meeting ekyagendera ddala ku maaso nnyo omulama gwa meeting eyo gwabadde ki silencing the gun oba okusirisa emmundu gwe mulamwa gwe bagenze okwogerako balina ebintu bingi nnyo Africa ebadde etabuse nnyo naddala tulina ekintu kye bayita conflicts ziri mu Africa bigamba kiyisiza bubi nnyo Africa kyobola bakuba navudde nagamba tusooke tugende twogere ku nsonga eyo omulamu ogwo oba omuzungu yandikise the theme of the topic oba the theme of the meeting was silencing the gun kyebaliko bagezaako okulaba nti Africa tekyabeera mu gundi bintu byakukubagana amasasi simanyi kola ki omulundi guno gwa mulundi 33 mu Africa Summit eno okumitinga kwa mulundi 33 naate nga jukira omukulu essaawa zino alinga chair owagundi wa meeting eyo omukulu bamwita Cyril Ramaphosa omukulu ono nga yagenda okujjako ate omukulembeze gwayita Abdel Fattah el-Sisi nga bano bonna bagundi ono omukulu wa South Africa omukulu yavudde n'announcinga neragamba nti mu May agenda kuba nga ateekawo summit bbiri emu egenda kuba nga yateekawo summit ne summit eno egenda okubeerawo oba meeting eno egenda kubeerawo mu May oba mu Gwokutaano egenda kuba nga ebesinga ku bintu bibiri ekintu ekisookera ddala bagenda kuba nga bagezaako okutunuulira nga bafokasa ku conflict resolution
engeri gye basobola okujjawo okulwana kuno okufuna amagezi mu batya we basobola okubanga okwerwanyisa kuno mu Africa kuvaawo ate n'ekirala okulaba nti baimplementinga African Continental Free Trade Areas nga bagezaako okunoonya eggezi mu Africa tubeera oba tujja tambula tutya mu maketi oba mu byamaguzi ebyo nga ali e Kenya asobola bulungi okujja wano e Uganda n'agula ekintu nga teri kintu kyonna kimukuteko nawe owa Uganda n'ogenda e Rwanda n'ogula ekintu oba e Ghana n'ogula ekintu nga teri mu butuufu nga teri buzibu bwonna buno. So samiti ekyagendera ddala mu maaso bajja kubanga tujja kubanga tubatuusaako buli kimu ekivaayo ku saidi eyo ate tuba tuvuddeko tuddako wali mu Asia saidi zeeyo mu Afghanistan eyo mu Bawarabu eyo mu Asian continent bwetwogera munaye babiri ababiri bafudde nga bano babadde basirikale ba America oba ba army ya America basoja babiri abafudde oluvannyuma America okubanga batudde mu meeting n'Afghanistan ne bakkanya mu mbeera ebaddewo ey'emyaka 18 nga balwana nagamba kino ekintu kiweddewo tukigirewo ddala tetukyayagala abantu kulwana ekintu ekyo kibi nnyo kituyisa bubi munaye ne babijjawo naye ate mune babadde bakavaawo bati mu miitingi bali kutambula batambula byabwe ate okutuuka wali mu eastern Afghanistan ekifo bakiyita Nangarhar province munaye ate waliwo omukulu eyavuddeyo nga yambadde uniform yabadde ayambadde uniform y'amadoadoa nga ate gundi ga Afghanistan uniform ya Afghanistan munaye n'akuba abantu amasasi Abamerika yabakubyemu amasasi nga bakuba mu meeting Donald Trump amaze okusalawo ti amagye gaveeyo mu Afghanistan munaye batandise okutambula bavaayo olwo yabakuddemu n'abakuba amasasi bonna yabafukiridde amasasi awo ate abantu 6 ne batuusibwako obulabe ate babiri bo ne bafiirawo authorities bakyanoonyereza enjuyi zombi ebbiri eza America ne Afghanistan bo bagamba nti tebamanyi lwaki omuntu ono ate yavuddeyo n'akola ekintu ekyo ate era tebakifudde nako bamanyi nti mulimu abantu babiri bafudde naye bagambye nti maybe oyo omuntu yabadde n'ebintu bye kugamba tebali mu kunoonyerezaako balabe kyavudde kuki abantu abo babiri okuba nga battibwa ate noono omuntu okuvaayo n'abakuba amasasi kyavudde kuki oluvannyuma lw'abantu bano okutuula ne bakanya bulungi bagamba let's cease fire we need to cease fire munaye ate basizize fire ate ono yaaba openinga fire so yonna gye kiri ate bwe tuba tugezeko mu local news oba amawulire agamba ewaffe wano e Uganda mawulire ki agaliyo twabalazeeko wano ab'ekisasi abaguddamu ekikangabwa kinene ennyo oluvannyuma lwa gas cylinder wezabaluse munnange ate yabadde bizinesi y'omusajja ono yabadde akola bizinesi ye nga akwasaganya ebintu bya ssente naye ate munaye wetwogera teribadde muntu n'omu eyatusiddwako ekisago kyonna wali ekisasi ekifo bakiyita kikulu zooni omwo gasirinda wezabaluse ate polisi nesanga gasirinda endala 50 nga gakolaki gali akugamba nebabuuza omukulu ono ki ekyavuddewo kuki naye bagamba mbu amasanyalaze gegavuddeko gegatabuse ne galyoka ne gayingira ki gasirinda zino ezabadde okwabaddeyo yo ate Uganda Medical Authorities bavudde ne bagamba nti yo gavumenti terina kyekoze kyamaanyi nnyo okuba preparinga okubategeka naddala ku kirwadde kino kyetubulire kiri China coronavirus bagamba nti gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo okubategeka in case ekirwadde kino kiba kizze ate jjukira nti abasawo bano bagambye nti abasawo bano amazima gali nti Dr. Richard Andrew Dr. Richard Idro nga ye mukulu akulira ye president wa UMA oba Uganda Medical Association eno muna bavudde nagamba nti gavumenti obutakola kinene nnyo so yasabye gavumenti ebeere nga ate involving na private bakuno abakola nga
bakinakyewa nga bakola nga private authorities agamba badde nga obaimprovingamu those private health facilities babeere nga nabo batwegatamu kubanga amazima gali nti obuzibu webubeerawo ate wetudukira so abasawo bano we batwe bavudde agamba gavumenti yongeramu amaanyi ate jjukira nti zo esente bagamba teziriiwo ezisobola okulwanyisa ekirwadde kino in case wekiba kituuse wano mu Uganda nabagamba wano nti abantu 100 abava mu China nga bannayuganda bajja era batwogera saa zino bakyali wali ennaku ne ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bakyabakuumidde eyo because munaye tomanya they are still investigating on them doing research okuzuula nti teri yadde n'omu eyatuusibwako ekirwadde kino ekyo kigeze mu maaso nnyo buli lunaku abantu beeyongera kufa mu saidi za China so ate kati bwe tuba tuvuddeko eyo enzige munaye wetwogerera omuzungu ayinza okiyita desert locust wetwogerera munange weziri mu Uganda zayingidde mu Uganda zayingidde mu Uganda era ekintu kino first of all kyabadde amawulire gano gabadde confirmed ne minisita w'Ekaramoja minisita akwasaganya ensonga za Karamoja nga Sizali Gund Amdat bagamba nti enzige zino zayingidde nga ziyita mu villages zino ebbiri waliwo village bayita Ngogosowono village ne village endala awo village eyo nayo bayita Obwalinga village ezo zonna village zirimu Amdat side zeyo waggulu eyo ziri eyo ngulu eyo so village zino zonna ebbiri kigamba nti essaawa zino enzige zino zabayingiddemu kati kyonna gye kiri jjukira nti bateekawo obuwumbi awo obw'essente 15 kubanga kulwanyisa ki enzige zino in case weziba ziyingidde mu Uganda jjukira enzige zino zibadde zirabibwako wali mu western Kenya nga zalumba dda naye prime minister Hakaana Rugunda munaye ku nsonga eyo yavuddeyo n'ayita bekikwatako okusobola okuyita technology babeere nga bayingira mu nsonga eno okukwasaganya ekintu ekyo mu mbeera emu oba endala naye bwe tumanyi Uganda is always active like when it comes to ebintu ebisumbwa Uganda ebirwadde simanyi biki ebyo wano Ebola tokyamulabako kolera ebyo byonna tubiyitirawo so kimanyi nti buli kimu ye omukulu yakakasizza mukulu prime minister Hakaana Rugunda agamba nti buli kimu kiri mu nteekateeka ezo enzige tugera zifuubira zifwe zituviire eyo ate tuvuddeko tugerako today in history kiki kyaliwo ku lunaku bwe ruti nga 10 February ki ekyaliwo era kyaliwo mu nsi ki tugenda kwali mu South Africa munaye omukulu zalunaku mu mwaka 2011 okukosa omukulu Jacob Zuma nga saa zino era Jacob Zuma omukulembeze wa South Africa munaye yavaayo n'alangirira n'agamba nti beekubira enduulu n'agamba basaba abantu bakuŋŋaanye obuwumbi akawumbi kamu 1.2 billions mu luzungu akawumbi kamu ne sente endala awo mu $1 billion fund mutuufu nga bagala bayambe engeri okuleetingamu emirimu engeri y'okuyyayo emirimu mu country eyo eya South Africa kino ekintu yakyogera amawulire gano yagawogerera wali yali awa state of nation address ennaku z'omwezi zaali 10 mu 2011 awo bweyayogera South Africa ate era ofcourse netugera kwali mu USA omukulu zaali ennaku z'omwezi ngaawulaba leero era February nga 1992 omukulu Mike Tyson ono yaliko champion mu bikondi omukulu Mike Tyson ono munanga omusango bwe gwamugwa mu we bamutako omusango obukozi yali found guilty omuzungu asobola okukiyita found guilty nti omusango gwamugwa mu oluvannyuma lw'okurepinga mwana muwala Desire yarepinga mwana muwala Desire Washington ono yali black American beauty contestant of course yali yesimbyewo nga agenda yali Miss Beauty contestant nga nga olaba kati wano ewaffe babe nakyo nga we baali baani abo bonna bamwima we batyo
munaye mukyalo naye yali Miss Black American Protestant bebesimbyewo okubeera nga ebavuganya mu mbeera emu oba endala naddala okubeera Miss waba Black Americans abaliyo eyo munaye omukyalo ono yagetinga raped oba bamurepinga ng'omukulu ono Mike Tyson yasooka neyegaana yetarepyako omuwala oyo naye okusinziira ku investigation ezaaliwo n'okunoonyereza kwonna okukozi kyazuulwa nti omukulu ono yarepinga omuwala ono era ne bamuwa emyaka 10 ng'ali mu kkomera ate era mu bikonde ne bamubaninga ne bamuwa mu bikonde emyaka 4 malamba nga takyazanya bikonde wetutambula ate mu 1952 wali mu India munange Congress Party naku za mwezi weziti na mwezi za weziti na 10 February Congress Party wali mu India yawangula akalulu ate akalulu ako ekasookera ddala mu India ogamba nti kati batandise okulonda mu India Congress Party munange yawangula akalulu ako wetyo wetambudde nate nasooke tugendeko mu nsika y'emizannyo then tukomewo ne programs ezigadde. Alright. Amanya Uganda 256, the incredible Uganda's number one most obvious. Of course, man to the matter savazino. Yes, we twogera sangena mumbu. Olugamba onakolale ki ekiro mawule ki agalo mu industry era oba ya entertainment industry. Yes, gule ki ewesaza mawule manji nyonyo jukira tutandika okusaka mawule gano kubeddala ku Friday ekiro paka yes onako lubalwa yesterday ate kumacha nenkera dala nga batuseeko gonna ngawe gali of course ugatandikira watwayingiddeko eyo side ze Kasubi mu ghetto we twasangidde waliwo omusajja yasooka n'avaayo mabegaawo n'agamba Buchamani tumubanja sente simanyi Buchamani yajjayo emmotoka za mukama wange n'agivuga simanyi ye emmotoka weggwamu amafuta ng'agireka mu kkubo wamala okuleka mu kkubo bamubuuza agamba nze saatambuddeko emmotoka nabadde ku booda munnaye omukulu oyo yavudde kasaawa zino yalondeddwa wali emagere omukulu ono kati saawa zino yagamba mbu yegu agamba ye kati ye ghetto president Buchamani byabaddeko simanyi nze Buchamani nze ghetto president simanyi biki yagamba nti Buchamani esaawa zino ensi yamaze okulonda oba ye bamulondedda n'ate yagamba nti oliye gundi just ali under presidential envoy Buchamani naye this time is the president of the ghetto republic asazeewo n'agamba nti buli kimu agenda kukolera ghetto republic buli kimu abaletera amasanyalaze amasanyalaze babaghetto babadusanya ebiseera ebisinga naddala amasanyalaze yagamba nti agenda bagula amasanyalaze agenda bagula emmotoka agenda bagula zi boda buli kimu kyona kyona naye kasooka tugende tulabe ku mawulire gano then tukomewo n'amawulire amalala. olwaleero n'otuli mu zigeto z'e Kasubi nga twagala okuteekawo embeera nti buli muntu wa geto olwaleero afuna ekyo kyayayaanira olwaleero. Nze ndi pulezidenti omulonde eyakuŋŋaanyizibwa buli geto ez'enjawulo zonna naye okulonda kwali magere. Kati olwaleero nze wano mu geto z'omu Kasubi okulambulira abantu ebiki kye tuyina enteeka gye tuyina ey'omu maaso. Abantu be bayayaanira okusinga bemukumira ku bipande bino byemulaba bino abantu b'e Kasubi bawanise mu bbanga be bayayaanira okulaba nga bafuna olwaleero mu geto muno gyemulaba wano. Olwaleero mbadde nzize nambule ku bantu bange ab'e geto z'e Kasubi anambula ndabe engeri gye bayitamu naye nga mu maaso tugenda kufuna enteekateeka endala ennungi. Abantu b'omu geto y'e Kasubi balina ebizibu oluusi ebyetaagisibwa okutuula wansi awamu twogerezeganyeko oluusi ne gavumenti n'abantu abamu ekikwatako tusobole okulaba nga tugula omutindo gw'abantu b'omu geto. The advice gyepa Buchamani yandise emabega wange netulaba nga tutumbula omuki engeri ye gyali presidential advisor ku nsonga z'omu geto ng'ate nze ndi president wa geto yandibadde ajja ne tufuna we tumuteeka wasobola okutambuza etumulaga engeri gye batambuzamu emirimu gya geto ng'afa bakuliddeko muki mu geto. Wegamba tabimanyi kica manya nze Sali Muhammadi nga akolanga
secretary wa ghetto president omujja mpozi okusinziira nga ghetto president watambuddemu naffe otuyise twatuze okulaba nga bwe twayitibwa abatuuze b'e Kasubi tulabe embeera gye bawangaliramu mu ghetto zaabwe tulabe ekyokubakolera. Pulezidenti waffe alina enteekateeka ey'amaanyi era nga bwengi bagambye wali nti asuubira okutandikira eno abaana bizinensi era ekisooka yabadde abasuubiza okubakolerayo washing bay ze Kasubi. Of course ate mutulibale limwero wetwavugiridde ku musajja agambye okubanga abba ennyimba za Paulo Kafeero n'aziddamu mu mbeera emu oba endala. Of course mawulire bigamu ago omukulu ono twamulabako emabega kwawo ne twogerako naye lwaki obba ennyimba za Paulo Kafeero lwaki okolabo ki era abatamanyi ba Paulo Kafeero ne bamutera ku nninga namugamba tugenda kuyita mu lukiiko ojonyonyole kyatandika kya naye we twamuguddeko yatugambye tebanaba kumpita. Of course naye twamuguddeko yabadde agenze kuyimbira pulezidenti oyo kwe kutubulira ebigambo ebintu bye bamuyise naye tebamukkiriza kuyimba simanyi ki yabadde talina security bulungi so kwegamba ngaomanyi abayimbi ba Uganda ennaku zino batambula mu security. Of course security n'okubeera mu mbeera emu oba endala okubaziyiza ebintu enjawulo naye tusooke tulabeko ku mukulu ono then tukomewo. Tuzze mu ghetto kubategeeza nti ghetto si abantu batategeera bokka bwe batulondera tatubalamu magezi. Tulina omusajja omutuufu owa ghetto era abayimbi bonna ebitone byonna ebya ghetto nze Lukyasibo ndi muyimbi naye ebitone byonna bisibuka mu ghetto tubategeeza ono ye musajja omutuufu agenda okulwanirira ghetto. Kumayingo omuyimbi abantu yabadde bampise kubayimbira bansasudde kubayimbira naye ekyembi siyimbye endowooza enteekateeka tezabadde kiriya. Kyo kyaleetedde ekyo nga bw'obadde mu kifu? Nze nga nze nazze kuyimba nga ffe abayimbi naye nsanze ndowooza poliisi olukusa siitegedde bulungi mbeera era tebannampita nze nnyimba nkyayimba nkyatambuza muziki gwange nagamba bwe balimpitanga era omuntu omutuufu yampise nja kgenda naye ng'ennyimba zitambula omwana w'omuzungu atambula bamunyumirwa Lukyasibo banjagala tewali mutawaana. Of course nange ndi ghetto youth kyobula bwe bampisa okuyimba nazze nkole ki nyimbe kubanga ndi muntu wa wansi era tuyimbira abantu ba wansi ba bulijjo. Alright. Ate twatuddeyo tugenda kwate ewa mukulu byebeko big size extra large bawazuna yes omukulu ono ngejali mu NRM kyalika atani emiyembe zikunkumuka bulungi omukulu ono yes abatogera omukulu ono yagabye onakulwa badirajo yagabye mmotoka bannange yagabye actually mamotoka omukulu ono gulaba yagabidde producer Ronnie yabadde producer Ronnie emmotoka yo Toyota Mark X Mark X UBG bitanu abiri musanvu je mukulu oyo weyamuwadde atera of course nawa mutabazi naye yamuwadde motoka Mercedes Benz wanayo yagabye nnyo motoka ate of course n'agabirako ne oli Biju ng'essaawa zino ye manager we togera ssaawa zino omukyalo oyo omweru oyo omukyalo bamaze okumuwa motoka bana yagenze wali ku swimming pool n'alaga ebintu yalaze ebintu naye amawulire kyona gye kiri omukulu waatyo oyagabye emmotoka fagala abayimbi we batyo babeera nga of course babeere mu mbeera bwetyo. Bobi Wine tetumanyi Bobi Wine kyekiryo edi mutwe ali ku bigere ono wali Dan Magic oyinza producer we simanyi Dan Magic akyatambulira mu kamera ka Bobi Wine kali akakulu akedda ne omukulu bebekulu webale nnyo okubanga wagabye ebintu ebyo webityo of course kiba bizaamu abakozi banno abantu bokolagana nabo bibazaamu amaanyi okukosa okuba mukwasaganya ekintu ekityo ffe tugamba nti Ronnie webale munaye kuwona boda Ronnie abadde atamanyi okuboda mutabazi nawe webale abadde mutabazi enkuba ebadde enkubuuni naye kyonna ekiri amanya Fred Uganda 256 the incredible Uganda is now and most obvious of course mbasiibudde wano mu lugambo kasooka ate tugendeko ku mulamwa oguddako abagenyi bange batuuse dda wenjogerera I sign out for now. Tongera okwaniriza gwalaba program amacha malungi tutuze mukaniro kafe akulugenyi bw'olunaku ngaabo kibeera bulijjo olunaku olwa Monday olukulawo wiiki tubeera tukyaza omukulu Geoffrey Ganduka n'abeera ng'ajja akwata ku nsonga ez'enjawulo kamumoya akaseera kanene abere ng'abalamusaako tugende mu maaso n'omugenyi waffe olunaku. Abalabi baffe aba ABS TV balamusizaako mwebale kwekumira ku ABS TV Sebo Angelo
wiiki ewedde kitwali tufina mukosefu ate mu ngeri yemu nga nina n'emirimu mingi era eddoboozi oliwulira naye si coronavirus eyabakyalina munatusonyiwamuko akatonotono akakayiseeko naye katubeere nga tugenda mu maaso n'omulamwa. Mukulu Ganduga wiiki ewedde I think ng'ennaku z'omwezi 6 President Museveni yabadde akyaza tarehe 6 ow'omulundi ogwasatu mu 9 wali mu district ya Nakaseke naye nga biki byayogeddeko era abantu kiki kye bayinza okufunamu ekyo? Njagala kuyoza abantu bonna ababadde e Nakaseke era okwogera kwa president okusinga yakatiriza nnyo eky'abantu abeesenza mu ntobazi. Mu ngeri y'emu njagala kulisaayo abannakibiina ba kyamakulu bita Boda Boda Association. Abaana abo bajja ne beekolamu ekibiina ne bajja ne baŋŋamba wayi abantu balowooza tetuwagira president ne tumuwagira ne mbagamba nti kale mwewandiise mwekuŋŋaanye tulabe engeri gye tusobola okubayambako. Era baagenze maaso ga president ne bakumba. Njagala kwebaza afande RDC Madam Namulindwa ne bakamandazi ababayambyeko okweteekateeka okusawusho maaso ga president. Bakumbye bulungi. President yabadde musanyufu. Saabaddewo nabadde n'obuvunaanyizibwa obwabadde president yabadde ampeereza abagenyi ab'okusinkana so ne sibeerayo naye byonna nabadde mbiraba ku mikutu wano ku simu. Omanyi kati ensi eyiseewo naye ekisinga obukulu nti amagye gaffe mu myaka 39 nga bw'ogambye gakuze nnyo. Nabadde nsoma ku mukutu ogwa Global Firepower nga bagamba nti kati mu East Africa baturankinze number 2 nga Kenya ye number 1. Okay, tujja kukiriziganya nagwo naye nga mu Africa tuli mu kifo kya 15. Mu nsi yonna tuli mu kifo kya 93. So ndowooza tetuli wabi. Yagakusinga okuba professionalism comparing ebintu bingi naye kyebeerabira experience and what have you. So awe batuteeka nenze ndaba tuli bulungi. Mu myaka egyo tulina bye tukoze bingi ng'amagye gafa ga UPDF jukira gava from Fronasa ne gajja ku NRA eryanunula eggwanga lino then ne gayubula ne gafuuka UPDF ejje ly'abantu muzeeyi lyazaalwana oga nti lifuuke professional army. Kati liri professional buli kimu kikola departments zonna mweziri era ndowooza tunaatuukawo simanyi oba obudde bunaatusoboza maybe some other time nti twayungudde ettiimu y'aba army officers 2,000 okwegatta ku bakungu abakugu okuva mu ministry ya agriculture abali mu kugezaako okulaba engeri gye tusobola okutangira enzige okututuukako wano mu Uganda. Ndowooza olaba ejje lyaffe we likoze eki we lituuse. Era mu bufu bwe bumu president yagambye nti nno bye tulabako kati mu magye ga Uganda byebibala Uganda bye yasiga mu mwaka gwa 1980 paka 1986 ndowooza we yagendera mu nsikaawo n'abeera ng'anunula eggwanga. Kati agamba nti bye tulabako olwaleero byebibala. Agamba amagye genyigidde mu byobulimi genyigidde mu kukubiriza abantu okubeera nga bakola ebintu ebivaamu ensimbi. Ndowooza ekyo kyo president tuyinza omuwa credit ku lwekyo. Nze nabagamba wano nti nali nkola mu NADS ng'ekyali NADS nga tenafuuka OWC. Muzeeyi n'agiggala olw'ebyalimu ebitatambula bulungi ate nze nzikiriza nti waliwo ebitatambula bulungi. Kati amagye bintu gabitambuza buki bulungi. Sisobola kubuusa ekintu ekikulu wano mu region mwena abamu tebaagala tubyogereko. Amagye gaffe mugalabye galwanye okusooka byonna. Kati tuyina secure borders ku buli side zonna eza Uganda tuli secure. Kati tuyambako bannaffe kwetereeza. Tugenze DRC, tugenze Central African Republic, tugenze South Sudan yali egenze
President Kiir bali bamututte naye era I just want to thank the president for that intervention kubanga omanyi neiba bwe baba tebateredde namwe temusobola kutereera nti bakomando baffe okuva wano baatuuka ejjuba ku kisaawe mu ddakiika 3 baali bamaze okkiwamba naye twalina ebigendererwa ebyokujjayo bannayuganda bangi nnyo baali Juba era baalifiiriddeyo n'abannansi b'amawanga amala including America bannansi baabwe baddukanga bajja bamagye gaffe kuba no life business. What is business when you lose life? Life is important, very important. Tikisoboka kati ekikulu tusooke tutereeze ebyakwerinda kinaki security ebeewo embeere ensi ebeere mu nteeko ng'ekintu kiteri so amagye gaffe kati wano ffe twafuuka bastabilize labe Somalia. What have we done? Somalia tugitereezezza twongerayo kutereeza kati nze ne bino ebya global fire power sibikkiririzaamu tuli b'amaanyi tarehe 6 neewedde yaliwo ku weekend ewedde tarehe 6 we yaliwo batambulira ku mulamwa wano gwe nalabyeko theme gye batambulirako yali consolidating the UPDF partnership with the people to safeguard the gains of the liberation. Bweto be yatambula naye nange nerabirako information at first hand nalaba abasajja nga benyigiramu aba UPDF wano Katale Kasubi ku neighborhood nabalaba side ze nakulabye akawempe yonna gye natambulirako mu wiki ewedde ne side ze Gayaza nalaba amaje nga gagenda bagagola emyala n'omukulu Mutabazi namulaba side ye Lwengo nakubamu ne ku bantu kiboko abagano kwegatta ku UPDF okubeera nga balongoosa. So UPDF ddala ekyo lwaki kyekola olunaku lwa tarehe 6 lwaki tebakikola oba buli lunaku lwaki bavaayo okulaganya nti bali active ku lunaku lwa tarehe 6 nga ebyokukola community worker? Gwate byolowooza birala kati bwe munaddira amajjo gateeka abantu buli lunaku you are going to compromise our army. Kati amajje gabeera mu nkambi gavaayo lwa nsonga kati amajje gaffe nga bwe tubagambye gali professional. Tuyina different professions kyobola gajja mu kuzimba gajja mu biki ne bw'onoogaleeta abantu okubeera omu they are going to be compromised kati gavaayo lwa nsonga ku lunaku olwo lwe gabalagane gajja ne galongoosa amalwaliro ne bajjanjaba era nali makulu bita kugombolola muzeeyi gy'alina amaka ekawumu baagaba buli kintu obutimba ne bajjanjaba abantu okumala ennaku 3 kubwerere byonna babikola kubwerere mbona across the country byakolebwa kati olunaku olwo luweebwayo amagye okujja okuinteractingana naye amagye gaffe gazze ebintu bingi mugalaba wano mu OWC mubeera nabo bakamandas ne babawa ebintu ne bakola ki mubalaba wano mu byobujjanjabi malwaliro g'amagye tebagobayo ba civilians bagendayo gonna amalwaliro g'amagye babawa obujjanjabi so ejje lyaffe ly'abantu it's what we call a professional army. Olwakadde ntino katugendererako katugereko ku nsonga emu yokka esembayo twalabye eggwanga erya Kenya libadde n'enzige oba ziyite locusts zabadde zitawanya eggwanga erya Kenya naye Uganda n'ekitegeerako era ne wabeerawo budget eyayisibwa okubeera nga bazirwanyisa obutatuuka Uganda naye we twogerera olunaku olw'eggulo Prime Minister wa Uganda Ruhakana Rugunda yavuddeyo n'agamba nti nno wetwogerera enzige zatuuse Karamoja mu region ye Karamoja so Uganda eri ready okubeera nga erwanyisa disaster. Kakati enzige ezo ze tuyita natural disasters tosobola kugamba nti enkuba tejja kutonnya oba omusana tegujja kwaka nti enswa tezijja kubuuka oba ensenene tezijja kugwa tosobola bijja kubanga Katonda yabiteekateeka naye ffe tuteekwa kubeera prepared to fight against it singa biba biyitiridde kati nabadde ndaba Commissioner Masaba Ambrose Commissioner for entomology leading a team of entomologists from the Ministry of Agriculture to Kenya. One, to ascertain nti tuyina locust threat ku border. 2 okulaba kiki tusobola okukola era tiimu eyo yabaddeko ne ba army officers kyekiri kyenkugambye era mu tiimu eyayunguddwa erimu ba army officers 2,000
okulwanyisa enzige tujja kuzirwanyisa kubanga naye ntegeddeko nti tuyina threat naye ndowooza ekyo kibadde wonna si Uganda wokka tujja kugezaako okulaba nti tuzirwanyisa ekirungi tubadde twazimanya nti zijja siri mwogezi wa ministry naye ministry nkakasi ekoze ekisoboka nze nkubuliddeko byemmanyi nti ebyo bikoleddwa at least kati tulowooza nti ebisingawo bigenda kukolebwa naye n'ekirala enzige ezo tusobola ozikwata ne tuzikozesa nga animal feeds mu poultry feeds dairy feeds emmere y'ente emmere y'enkoko tusobola ozikwata when I get chance I think I'll give my input tusobola ozikwata other than spraying them ne tulayinga ebitimba ne tuzikwata nawulirako omukulu wa Ssaabasumba Stephen Ntobanga yagamba nti nobiri wanjolese yinza nozi nze simanyi oba bazirya kubanga nkuze kutuuka wano ebisaabirya kati sobola kuga nti babirya naye maybe Ssaabasumba amanyi nti bazirya naye nze kyensobola okugamba ng'omusawo w'ebisolo nti tusobola ozikwata ne tuzikozesa emmere y'enkoko ne tukozesa emmere y'ebisolo kati ebyo byonna weebiri options tujja kudiscussingako ne bannaffe nga tufunye omukisa okuteekamu inputs zaffe naye ffe tuli ready okulwanyisa enzige era nategeddeko biba byamawulire babifulumiza nti mu IGAD summit eyabadde Addis Ababa badiscussinze ku nzige siri konkushuwa but yabaddeyo era submissions ze ziri ku mukutu gwe ogwa Facebook so tulowooza nti nga region tetutudde ng'eggwanga tetutudde nze mbagambye twayungudde team to Kenya and South Sudan era tuyina abakugu abagenze mu district 17 okwetooloola Kenya ne South Sudan okulaba butya bwe tuyinza okutangira enzige okuyingira eggwanga kuno kuliko ne ba army officers kubanga bakugu mu bino so bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero olwakaddemu naye tetusobodde kunnyonnyola nsonga zino eno tugenze ne tufunamu obuzibu bw'ebyuma by'abazungu mu bimanyi tufunyemu technical issues entonotono naye tusuubiza nti nno omulundi ogujja tugenda bba tukitereeza naye ndooza akanaasembayo Mwami Ndugga otumireyo ne ku bantu bo program tubeere nga tugiwumbawumba nsuubire ebyuma tekibadde kigenderere kuba nti bitwala obudde bwange kyensuubira aba ABS mbesiga naye ekisinga obukulu nja kutumira ku famire yange okusingira ddala abaana bange abaganda bange bannyinaze n'abakyala taata wange Omwami Livingstone Mubiru mugonvugonvu naye tukusabira ngenda kuyitira wa pastor Yiga kusabireko mayi pastor luli yansabirako naye nawe binsumbuwa ne musanga wali nga nva ku show nansabirako dagendo fuluma nga buli kimu kiri bulungi kati ngenda kuyitirayo bakusabireko mama wange mukyala Lydia Mubiru abakozi bannange mu makago w'ekitibwa president batumira ku waliwo omuvubuka omuto ali Makerere ku university awo bamwita Joshua ankubira essimu buli lunaku aŋŋamba nkwegomba njagala kubeera nga ggwe bwe naaba nkuze naye Joshua ajagala kugamba wakula dda kuba oba oli ku university yaŋŋambye oba akola kosi ki wakula dda naye ekikulu siku if I inspire you akola ebyo ebirungi bye nnina kwa nange nnina oba oli awo ebinnemye nakiifa I'm inspiring you oyinza n'okunsingako Joshua nkutumirako ngambye kwoli webale kubeerako abavubuka bange ab'amakulu bita border association baataddewo show before the president era Bukenya ali mwena mbatumiddeko nnyo till next week Monday mbaagala nnyo Mukama bankundire yebade program Amacha Amalungi tusinkagane olunaku olw'enkya okubira ddala ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 musiibe bulungi.